Amawulire agakagwawo mama wa Gravity Omutujju omukyala amanyiddwa nga Jane Kajoyina oba Mrs Jane Kajoyina abadde omukyala supportinga Gravity mutabani we okumala ebbanga bukyagatandika okuba music oba okuyimba music ddala ekika kino ekya Luga Flow oba kiyite Luga Music. Omukyala ono amawulire agagudde olunaku olwaleero asobodde okubanga ate asika oba nga assa omukagwe ogw'enkomerero olunaku olwaleero amawulire agaliwo essaawa eno agookya. Ky'oba okola subscribinga, likinga, commentinga, like gimpere ddala video eno esobola okutuuka ku muntu yenna oba oliawo asobola okuba nga naye agiraba. Ojja kuba supportinze kimala ddala ku mukutu guno ogwa Growna Media. Omukulu Sheikh Issa Yusuf agamba nti munoonyeeko ddala gwe ayagala okuba nga ofuna obujjanjabi obw'enjawulo omaze ebbanga ddene ng'oli mulwadde obulwadde bukuluddeko akaseera kanene nnyo amunoonyeeko omukulu Sheikh Issa Yusuf agenda kuba akujjanjaba. Onoonya mwagalwawo yakubulako ebbanga eddene, onoonya mulimu gubuze, oyagala butuuze, oyagala passport mukadde akatono n'ebirala ebisingako awo. Olina omuntu we yakubulako ebbanga ddene oba emyaka mingi nnyo oyagala kulaba nti n'omuntu w'oddamu nate okuba nga omufuna oba nga omulaba n'ebirala ebisingako awo. Ky'olowooza n'ekyotalowooza kuba nti omukulu aso kijjanjaba agamba nti mukubireko kubanga agezesa ojja kulaba omukulu kyagenda okuba nga ate akukolera olunaku olwaleero ddala mu kujjanjaba. Enamba y'essimu eri wansi awo ku screen oba ku ssimu yo gy'olaba wansi eriko Sheikh Issa Yusuf mukubireko essaawa eno agenda kuba akwasaganya. Oli ku Growna Media YouTube channel olunaku olwaleero nange Growna MC oba Growna Media still nkugamba olunaku olwaleero amawulire amabi agatambula agamama wa Gravity Omutujju omukyala Mrs Jane Kajoyina omukyala ono asobodde okuba nga ate oba oliawo assya omukagwe ogw'enkomerero. Tugamba nti Mukama Katonda yamutuwa amulamuze ekisa gy'agenze oba oliawo tubaza olw'obulamu bwe. Gravity Omutujju ono y'omu ku bayimbi abamaze ebbanga nga baguluba n'abantu oba ne audience emu ey'enjawulo okulaba nti ate abbiisana nabo. Gravity Omutujju ono musajja nkiyite ntya musajja mumalirivu nnyo ddala wabanga alina ekintu kya faces oba kyaliko akiguberera olaba nti akiwunzika nga bwe kirina okuba nga ate akiwunzikibwa. Olunaku olwaleero omukulu ono asobodde okuba nga ate afiirwako maama we abadde mukwano gw'ebbanga. Maama Gravity abadde supportinga Gravity mu bivulu byonna by'azaakola ng'omukyalo ono abeerawo Mrs Jane Kajoyina ng'abeerawo nnyo eri mutabani we oba okusupportinga mutabani we wabwe omukulu Gravity Omutujju okulaba nti abaako watuusa talent ye era asobodde okuba nga supportinga family ye kussa maama we ne baganda be akussa ne family ye ng'omuntu. Gravity Omutujju ono ng'ayita music we mu kuyimba kwe. Gravity musajja ali forward nnyo ng'emmotoka ya forward kyenyinza okuba nga nkugamba nti musajja ateekawo omubiri ku side olaba nti buli kimu ky'aba agoba ageza kulaba nti akituukiriza. Ye Gravity Omutujju ayimirirawo omuntu yenna wayinza obbanga oba oliawo awa description eya omuntu owa ghetto oba ava mu ghetto eya ddala. Gravity ono image yagirina okulaba nti ayimiriddewo ebbanga n'alwana entalo ze ng'omuntu era n'abaako waziggusa. Olunaku olwaleero bw'abanga ate aviiruddwako maama kitegeeza nti oba oliawo okusomoza kwa maanyi nnyo eri obulamu bwa Gravity Omutujju. Ddala omuntu ng'ono abadde supportinga music industry oba music wa Gravity Omutujju nga mutabani we kiraga nti oba oliawo ensigo nene nnyo egenda okuba nga oba oliawo eviiriddwako nnyo ku Gravity Omutujju ono ng'omuntu. Maama we abaddewo bangi mbadde mumulaba mu bivulu by'enjawulo nga supportinga mutabani we oba oliawo mu mbeera ey'enjawulo naye ate bannayuganda gabo bamanyi ezimu ku negative influences zibadde zivaayo abadde batera ovuma Gravity Omutujju at times badde bagattamu ne maama we n'olaba omuntu ng'avoola maama w'omuyimbi kibadde kikosa nnyo obulamu bw'omukyalo oyo oba ne Gravity ng'omuntu. Lunaku olwaleero bukedde bagamba nti oba kigambibwa nti omukyalo ono asangiddwa nga afudde ku buliri bwe. Gegamu ku mawulire agatambula tukyageza olaba nti tufuna information entuufu ddala evudde
kukuvaako kw'ono omukyala okuba nti ate oba oli awo afa. Tujja kwongera okuba nga tukyakola research ono amala butereevu olaba nti tukutuusako amawulire ago agajjudde ddala omukyala ono kyekimusse afudde bya ddala n'ababuusabuusa tuba information eraga nti ddala kino kyekiriwo oba kino kyekiriwo okulaba nti nno tubaako embeera gye tutangira. Gravity Omutujju ono ayimiriddewo ku lw'abayimbi bangi nnyo bafikifa maika bangi nnyo bazaabererawo n'okuteekateeka show zaabwe ng'abasupportinga behind commercially nga bawa ku ssente kw'ossa n'okuba nti nno abaddewo ku show zaabwe n'ayimirira nabo n'abateeka mu ssente olaba nga show zaabwe zitambula bulungi. Kyekimu ku show ze ezibadde previous ezakaggwa erugogo show ye ejjakola erugogo yemu ku show ezo zeyetegekera ng'omuyimbi Gravity Omutujju n'agenda e Mukono naye yagyetegekera n'agenda e Kayunga Katikomu yemu ku show yategeka era nezikola obulungi ennyo kw'ossa ne Masaka show oba oliawo gy'agamba nti yamuwa disappointment ey'amaanyi okubanga show yamusala nnyo okubanga teyafunayo bantu. Show eyo ze zimu ku show Gravity emyaka gy'ayimbidde mwafunye disappointment ekyasinze okubeera ey'amaanyi era agamba nti show eyo yabula okumutwala mu depression ng'omuyimbi abantu okuba nti tebasobola kujja mu show ye akumusupportinga. Kyekimu ne Lugogo Gravity ng'omuntu bimu ku byamuwa disappointment ey'amaanyi naye ate era ng'omuntu ayimiridde teyakoma Lugogo wokka yagenda maaso n'okuba nti no akyakola shows zino era n'akola tour zonna ez'enjawulo okuggyako show Masaka yemu ku ezo shows ezaagaana okutambula obulungi ku side y'omuyimbi ono. Omuluyimbi ono ali controversial nnyo ali brave ekimala ayimirira ku nsonga era abadde n'entalo ne Bobi Wine ddala kumujjukira ebyeddwaliro byadde ataddewo emabega awo n'ajja n'alumbamu Comic Wine era nga kigambibwa ze zimu ku nsonga oba oliawo ezaaviirwako show omusajja ono okugaana okutambula obulungi okubanga yalumba Mick Wine kusa n'okulumba Principal ng'ate oba oliawo bo tebamulumba in the first place ng'alina bye yali ayisawo nga omuyimbi. Gravity Omutujju zizimu ku challenge ezasinze okusanga guno omwaka naye ate musajja ayimirirawo n'afeesinga challenge ze ng'omuntu. Olunaku olwaleero atugamba nti Gravity Omutujju Mukama Katonda akugumye okulaba nti oviiriddwako mamawo oba oliawo yaleeta ate era yatwala. Tusaba Mukama Katonda omwoyo gw'omugenzi abe ng'ate agulamuza kisa okulaba nga obulamu bwe ddala obw'omuyimbi Gravity abwa comfort emala ne mikwano gye gyongera okuba nga Gravity gibeera naye okulaba nga babeera naye mu mbeera eno etali nnungi. Olunaku olwaleero tujja ba information ku by'okuziika na buli kimu kyonna kyonna mu maaso awo yongera okuba nga ogoberera Growna Media nga YouTube channel. Tujja genda Gravity ewaka ne wa maama we twabe nga tufuna information yonna yonna bw'enaaba tugikutuuseko mu Uganda wonna w'oli. Subscribe nga ku channel eno, like nga channel eno, comment nga ku channel eno tube nga tutambula ffenna awamu. Mukulu Sheikh Yusuf agamba nti munoonyeeko ku namba y'essimu eri wansi ku screen awo mukubireko omukulu ono agenda kuba nga ate oba oli awo akuwa obujjanjabi obutuufu bwetaaga okuba nga ate ofuna okulaba nga embeera yo edda mu nteeko gwe ddala gwe aludda akaseera nga tofuna bujjanjabi bulungi nnyo abumala eri obulamu bwo. Katujje Katonda